olunaku olwajjo Bebe Cool yasobodde okuba ate ng'ayita olukiiko press conference y'abannamawulire okubatangazaamu biki byasobola okuba ate nga bitambula. Okusinziira ku mitimbagano gye omukulu Bebe Cool yavaayo ne kaposita akasooka ng'agamba nkooye ejjoogo kiggwa ku ssaawa 11 bwe twalinze press conference nga tumanyi Bebe Cool agenda kuwanda muliro. Press conference ne badde ategeezaako oluyimba lwe olupya oluyita Conference agenda dufulumya lwakuta ku albamu ye empya gy'agenda okubeera ng'ata Break the Chains album egenda okuba atengejja. Agamba nti albamu eno egenda kukyusa endongo y'eggwanga Uganda mu saawundi endongo okutambula. Egamba kwatiddwako ba producer n'abayimbi ab'enjawulo abamuyambyeko okutambuza okufulumya albamu eno n'oluyimba luno. Producer Mr. Phil Keys y'omu ku b'amaanyi mu Afrobeat era bw'oba ogoberedde endongo y'e Nigeria omusajja we wa tabu nnyo. Kati agamba nti endongo ye oyo akoleddeko ba Kiss Daniels bangi nnyo basobodde okuba ate ng'akolerako. Kati Bebe Cool yagambye nti endongo gye mbadde mumanyi eri eya pakupaku kati byakyuse. Bebe Cool alubamu eno agenda gita era oluyimba lwasoose kubayita Conference lugenda kufuluma lwakutaano ku lwokutaano awe lugenda okufa nga lufulumira. Press conference yamaze eddakiika 7 yabadde awo ku next media park we yabadde ku TV live ku NBS asobola okuba ate nga ayogera byonna bannamawulire yabakkiriza mubuuza kibuuzo wadde n'akamu just yababuuzizaako n'abawulira byabaleetera n'avaawo mu ddakiika 7 zokka. Kati embeera nga bwe yatambudde Bebe Cool ebimu ku byo byayogedde yabadde mu lunyaanyimbe naye nga byebimu ku ebyo. I stand before you to announce the beginning of a new dawn, not only for Bebe Cool or Uganda, but Africa as a continent. Why do we call this a new dawn? There's a Bebe Cool you all know and you all used to. A Bebe Cool whose music has raised most of you and most of you have enjoyed. Well, that Bebe Cool is evolving. And it is time. But we'll extremely stay careful and relevant to the times and trends, and as well as to appeal to a larger audience. So the evolving will not take away anything from me, but rather Circumference boosts a futuristic sound that challenges what is expected of a Ugandan song. You know, you all know what a Ugandan song is, but it's time to surpass that thought. Creating Circumference and the rest of the music on this album was a very, very carefully chosen process by myself and the team, both in Uganda and other parts of the country, of the continent, namely South Africa and Nigeria. It was such a beautiful creative process that came with so much appreciation of African music, diverse sounds, and of course different people. Kale Bebe Cool bwe yagambye bw'atyo oluyimba agenda dduta agamba lugenda kuba lwanjawulo nnyo ku nnyimba ze muwulidde. Kati nga press conference ewedde abayimbi tobagana abantu ab'enjawulo kwogera ku byoyogedde. Ziza Bafana yatandikidde wano. Sooka owulire obubaka bwa Ziza Bafana ng'agamba Bebe Cool ku ebyo ebigambo by'owulidde. Ndaba Mr. Bebe Cool taata waffe mu kuyimba nga bw'akyogedde mbadde ndaba wano interview nti amotivatinze bangi bakwafa abamu tetuyimba nga bo oba tetweyisa nga bo kuba okusinziira ku basajja abakubye emmundu ne batuukira ddala ku bakulembeze b'eggwanga ssente nga muzirina n'okwata ssente n'okola press conference ku TV eri mu Uganda platform y'abaana abatandika oba platform ya omusajja alina ssente ze gavumenti mugiri mu tusente mu muzirina eyandibadde agenda kuze mu TV base okole press eyo gy'okoze ng'oyambadde suuti ng'olaga sija singa bw'oli ng'onnyonnyola Afrika yonna si Uganda yokka ffe bookakasa tumanyi kyomanyi tukumanyi okuva otandikira paka wokoma. Kati there's no way gobojja ne muteekawo eyembere n'okwata kugamba bane kino with due respect omanyi ffe tubagamba naye kati ate respect egenda eggwawo lwa nsonga olabe Uganda mutandise okusupportinga violence. Ziza Bafana ng'agamba press conference yakoze ku TV yali badde agenda ku TV ey'amaanyi
okusinga kao kubanga sente agamba bazina Bebe Cool ulia beba mugamba enyimba eziyimbibwa ziwulire okitegeera ne bwokola press conference enyimba era nga bolutadde banna Uganda lugenda banna Uganda you are bigger than this audience eno audience beba oyino kubanga tochaji konvisinga tochaji provinga oyino kubanga provinga industry je twagala okugendamu kubanga fe watulemye nemwe abalina sente ate mulemye okulowooza endowooze kyobula banange Bobby abalabisanga abeera magere makage n'ate oluyimba oba n'ate n'akola ekigambo oba n'ate ekigambo ng'olaba ebintu bya kikulu ng'olaba ebintu bya buvunaanyizibwa okitegeera naye kati waliwo ebintu omusajja ngo yandibadde ate album ateekebwa ekifaananyi kiraga abaana engeri gye balina okutambuza album nga music amutera ku Spotify nga tukuba naye kati abasajja bali ku platform tono ate bali serious bajjayo amasuuti ne bakuŋŋanya n'abasirikale bonna ne babalete mu Range Rover aya ye Ziza Bafana ng'ayogera ku nsonga ya Bebe Cool ng'agamba ebyali badde asobola n'obikolera ewuwe nga bw'olaba Bobi Wine bw'akikola naye okukola ebyo oba ki ekiruma Bebe Cool ekiruma ka Ziza Bafana agamba tebabayambako agamba y'omu ku badansolo abasinga okuba dansolo mu Uganda naye tebamuyambyeko ne kaalinda omulembe gwabwe gujje kubanga temusupportinga magezi gaabo balina sente temusupportinga talent yakabi nojjogera ko bogezi temusobola nojjiwa platform temusobola tulinga bali mukumisa kati mugenda kufa muve muleke industry nga atere eri wet omulimo gosikuta nyema nyingi wabula kutereza industry kutulaga kubo ye mugamba tino lino tulitusa abana ku platform aba Nigeria ko bali oyo badamo yajja wana myaka 10 mabeganga wewe ngali awo bwatu yewe yulize pale ku stage neka tugotumya level jali ne mufunye sente za government zonna mu muzirina muvuga bulletproof mukola bulletproof muzitunde tuteke sente mu music ayitewo asali kwani unovuga bulletproof emyaka jonna ze nkubulira ngegwanga toliyambye erinya chobola sawe na muntu achayogera fetu motivate toina kuogera ncho ina abantu ba motivate ka bobo ogere oli ajja gamenti wane amazima gundi gwenalabya kebyo kuimba gundi yandage cyo kuimba gundi naye botani ko kujja ngo gamba zotande nzena bagamba mulesa abayimbi mukoze kina bagaze singo kuba dancehall ne raga ne muleta abayimbi ne muoka ne mulaki mpaka lwe munakitegeera kalateke tufuna mu sente tutulizo mukulembeze wa fatule mu ntebe tuyagale ko amazima gajje mu gwanga owulire kigendo ga mu gwanga tuyina mu sente nga ne music fetu muyina naye nga kijegalo paganga obudongo